Dr. Kizza Besigye mulwadde muyi. Omulamuzi Baguma agaanye okubeera nti aba olukusa Besigye ajjanjabibwe wabweru w'ekkomera e Luzira. Bino byanyima atukakasa nti bbaawe mulwadde muyi era yeetaaga medical attention eri serious, naye munnange omulamuzi Baguma bw'atyo yakakasizza n'agamba mbu tewannabaawo oba ye mu binnyonnyolwa talabawo kyetaagisa nti Besigye yeetaaga okubeera ng'ajjanjabibwa wabweru w'ekkomera, era n'ategeeza nti bwe kinaba kyetaagisizza ajja kubeera nga oba oli awo akkiriza, era bw'atyo n'awawo weeks 2 mu maaso okuddamu okuwulira ku nsonga eyo. Kiba kitegeeza ki ekyo? Kubanga weeks 2 mu maaso kiba kitegeeza nti omuntu bw'aba mulwadde muyi awo oba omupulaaningira ki? Baguma jjukira ne ttiimu y'Abesigye ey'abalooya y'abannamateeka tebali makambuko kuba baayagala ave mu nsonga zaabwe n'alemeramu. Oludda oluwaabi olwa gavumenti olukulemberwamu Richard Tumbuka bwe lutyo lwabadde lusabye nti bateekewo TV kubanga Besigye teyabaddeyo mu kkomera, teyabaddeyo mu kkooti ne Lutale n'abalala bonna bwe bamuvunaana nabo, kati nga baagala bateeke TV mu kkomera bakonekitinge mu kkooti balabe embeera Besigye gy'alimu. Ttiimu ya Besigye gye yagaanye, ey'abalooya gye yagaanye n'egamba nti ekyo munnange tetukikkiriza. Kakati bw'atyo omulamuzi nga atutegeeza nti alinda order from above okubeera nga oba oli awo akkiriza kuba kyalinga ategeeza. Jjukira nti kakati ono teyeesalirawo, balina kumugamba bugambi yogera bw'oti oba sala bw'oti bw'oba oyogera. Okay, kale munnange bwini byanyima atuyitirayitiramu mu biki ebyabaddewo okuba lwe yategedde nti Dr. Kizza Besigye mulwadde naddi lwe yagezaako kubeera nga obeera amusisinkana ne bamugaana. Kakati byanyima atugamba nti Besigye mulwadde nnyo mu kkomera gy'ali, mulwadde era n'aba PFF bwe batyo kuva wali e Katonga batukakasa nti kituufu Besigye mulwadde nnyo. Kakati ku nsonga eno byanyima nga muka omusibe Dr. Kizza Besigye avuddeyo n'araisinga serious concerns ku nsonga ya bbaawe ey'obulamu, era ng'agamba nti abakulira amakomera bagezezaako nnyo okukeereesa n'okugaana Dr. Kizza Besigye okubeera nga afuna obujjanjabi, era agamba nti bwe yalaba Besigye okutegeera nti mulwadde nga kino waali wayisewo wiiki nga bagaanye okubeera nga babalemesa. Jjukira nti babalemesa okubeera nga babalaba mu kiseera ekyakalulu, era agamba nti Besigye munnange nga mulwadde ebyaddala. Kati byanyima annyonnyola agamba nti Mande ewedde ku kkomera bw'atuukayo yeesanga nga ekkomera liggale eri abagenyi bonna bonna, era agamba nti kino kyakolebwa mu kumutegeeza nti baali bakikoze olw'akalulu ketugendamu nga tebakkiriza kulaba basibe. Ndowooza nga situmanyi oba abasibe baali bakuwa abantu amagezi ag'okugira akalulu teri amanyi, naye ono atutegeeza nti yasaba permission olukusa okubeera nga akyalira Besigye, naye nti baamukkiriza kutwalayo butwaza emmere kuderivalinga mmere, naye si kumulaba, nti emmere y'osobola okugimuwa naye si kumulaba. Kati agamba nti Mande ewedde ekkomera lyali liggale eri abagenyi bonna, era nti kino kyajjanga surprise kubanga nti twali tugenda mu kulonda. Byanyima ayongerezaako n'agamba nti abagenyi mu kkomera e Luzira nomo
days oba mu nkola eya bulijjo normally nti batera kukyalira abagenyi ku Monday, Wednesday wamu ne Friday. Naye nti ekkomera bwe lityo jjukira nti ekkomera lino lijjudde nnyo. Y'ensonga lwaki okiraba nti bakkiriza Monday, Wednesday na Friday luzira aba prison. Kubanga etteekero lyateekebwawo olw'ensonga nti ekkomera liri so congested. Byanyima agamba nti ku Lwokubiri bamukkiriza okubeera nga asindikayo emmere naye tebamukkiriza kubeera nga alaba Dr. Kizza Besigye ku lunaku Olwokubiri, era agamba nti yagezaako okubeera nga agoberera ku Monday eddako olwo ne bamukkiriza okubeera nga alaba Dr. Kizza Besigye naye yamusanga ali mu mbeera mbi nnyo ku Monday eddako, kitegeeza nti nga wiiki nnamba eyiseewo. Kakati agamba nti mu kugenda okumulaba yamusanga mulwadde nnyo nga ayina n'obulumi mu lubuto tulumulumirira, temperature, ayina ebbugumu mu mubiri era nti nga alabika talina mazzi, nga ali severely dehydrated. Byanyima agamba nti Besigye Katulo amutegeeza nti abadde mulwadde okuva ku Lwomukaaga era yagaana okufuna obujjanjabi obw'ekkomera kubanga tabwesiga, kati nga ayagala personal doctor we yaba amu examininga, yaba amukebera. Byanyima bw'atyo atugamba nti oluvannyuma lw'okuteesaganya emirundi egiwerako, repeated negotiations, nga wakati wa Dr. Nandi Kanyerezi kati abakulira amakomera ne bakkiriza, wakati wa Dr. Nandi Kanyerezi n'abakulira amakomera oli bakkiriza Besigye okubeera ng'atwalibwa ku kiriniki ye omukyalo oyo bamuyita Dr. Nandi Kanyerezi, personal doctor wa Dr. Kizza Besigye. Kakati olwo abamakomera ne bakkiriza ne bagamba kale mumutwale ku kiriniki ye Bugoloobi wali. Kakati Byanyima atutegeeza agamba nti kino tebakikkiriza, bagamba like nga bonoga nti essaawa eyo bamaze negotiations okuteesaganya kabamutwala akawungeeza ako. Nti baalinda obudde ne buziba oba olumwalumwa oba osesema naye tulinda obudde waliyo eri waggulu. Jjukira nti biro bino biwulira naye Muhoozi ali eri anyiga amapeesa, Muhoozi ali eri nekitabe banyiga amapeesa. Mumuleke. Akati munange ne balinda obudde ne buziba ne bamutwala mu kiriniki ya Dr. Nandi esangibwa e Bugoloobi obudde buzibye. Kati Byanyima ayongerezako n'agamba nti tebaamutegeezaako ye, abakulira amakomera tebaamutegeezaako ku transfer nti bagenda mutwala mu kiriniki ya Dr. Nandi e Bugoloobi ng'ate ye next of kin wa Dr. Kizza Besigye, era agamba nti bino byonna abifuna atya? Abifuna okuva eri abakulira eddwaliro kiriniki ya Dr. Nandi. Kati olwo naye bw'atyo munnange n'atandika okubeera nga agendayo okulaba ogubadde. Kakati yasanga badokita already batandise okubeera nga bamukebera, bakoze tests eziwerako nga batandise okubeera nga bamujjanjaba. Agamba nti Besigye baamuteeka ku drip, ecupa ey'amazzi, ne bamuwa antibiotics ne rehydration. Era munnange agamba nti badokita nga bakola bukubirire kubanga jjukira nti ono yali akeereezeddwa okubeera ng'atwa baamutwala kikeerezi mu ddwaliro. Kati badokita olwo bagezaako kyonna ekisoboka nti bye baali badde bakola ng'embeera tennaba kubeera mbi, kati olwo bagezaako okubeera nga basala amagezi gonna okulaba nga bamutaasa. Byanyima agamba nti oluvannyuma lw'okufuna eccupa 2 ez'amazzi, bamutaddeko eccupa 2 ez'amazzi, newankubadde baali bazimutaddeko, Besigye nga tasobola kubeera nga akola susu, nga tasobola kubeera nga afuuyisa omusulu kubanga yali
aweddemu nnyo amazzi nga ali dehydrated nnyo. Kati Byanyima agamba nti abakulira amakomera bwe batyo ekiro ekyo kyennyini yadde Dr. Kizza Besigye yali mu mbeera eyo babagimuteekako amazzi bwe batyo nga balina okubeera nga bamuzaayo mu kkomera nga newankubadde badokita baali basaba nti Besigye oba oli awo yandibadde balindako katono oba bamuzaayo kale waakiri bamuzzeeyo mangu mu clinic bongere okubeera nga bamuwa obujjanjabi bw'ofiisa. Bwe batyo baategeeza Winnie Byanyima nti kuno okusalawo munnange kulina kuba nga kuva waggulu, order from above. Mbu Besigye talinaawo lukusala lwonna kusalawo nti oba alina okulaba personal doctor we, nedda, wabula order from above. Museveni, Muhoozi be badokita abasalawo kikakati mu kale okay mu ngeri efaanaganako bwetyo. Kati Byanyima agamba nti ab'amakomera bwe batyo nga bazzaayo Besigye mu kkomera ekiro ekyo kugamba badokita yadde baali babagambye nti bannange mulindeeko. Okay, luno alulinaga lutabaalo era akyatubuulirira ddala. Teweerabira aba Hillside View Apartments basange wali ejjanyi ku kyaki Entebbe Road. Bw'otuuka e Namulanda ekitende oba ekajjansi awo osanga amakubo agakutwala ku Hillside View Apartments. Gwe just obuuza ejjanyi ku kyaki bajja kuba bakutuusaawo. Apartments zinyirira nnyo, compound nene nnyo, mulimu ne zitenti era osobola okutuulako awo n'okiringamuko so si wali wokka w'opangisizza. Ate nga ne transport wabwereere gwe kasita oba nga ova kumpimpi naddala ng'ova ku airport byonna weebiri internet n'owemindi akola ki asena. Maintenance palace bano balina solar systems bwe ze wali badde weetaaga. Capacity gy'oyagala yonna bazirina aba maintenance palace. Omusana gutandise okwaka naye osobola okulima. Muyige okulimira ku musana. Wakati abantu tebalima bagamba tulinde enkuba etonnye. Kati gwe limya season eno lima ennyaanya mu season eno ng'okozesa water pump eya solar ogijja mu maintenance palace ogenda kufuna ssente. Okay, tweyongerayo. Kakati omukyala Winnie Byanyima atugamba nti sister we naye baaliyo ku clinic nga Dr. Kizza Besigye ajjanjabibwa ng'amaze okubeera ng'afuna eccupa 2 n'ekitundu mbwe ez'amazzi mu mubiri gwe munnange nga tasobola kubeera nga akola susu kubanga amazzi gaali gamuweddemu nnyo era gabadde gamuweddemu nnyo nti n'asaba nti oba oli awo agira akyayongera okubeera nga afuna amazzi ababuyinza mu kkomera ne bagamba nti tumuzzaayo ffe tebagenda kumwongera ku mazzi malala, tumuzzaayo ago gamala ago gagira gakyakola. Muganda wange mukutuuka mu mbeera eyo muganda wange ng'olima ebirwadde oba tugenze kufa. Era y'ensonga lwaki by the way dokita waali wano ku Uganda Atalaagi endwadde zireme kkulumira eyo, kibumba, mutima, nsigo n'ebirwadde ebirala, infections ez'abakyala abalina prostate cancer oba prostate enlargement. Mwenna dokita ajja kubajjanjaba wano ku Uganda Atalaagi. Gwe just jangu nsabe ennamba y'essimu njagikuwa. Bagamba nti ennamba eri esembyayo 1015 ku WhatsApp mugenda mugyesonyiwe. Wabula eno esembyayo 73 yo kweri ku WhatsApp. Kati just jangu ku nnamba esembyayo 73 twogere ku WhatsApp nkuwe ennamba ya dokita. Eri esembyayo 1015 bw'ogikubako eyitamu naye WhatsApp nedda essaawa ero teriiko. Kale totwala budde bwo nti osirikako messages n'okuziraba siziraba simanyi nti oba otaddeyo messages simanyi. Dokita ye programu nsuubira okuba nti ku Lwokutaano tugenda kuba tugiteekayo oba olwaleero essaawa yonna tugiteekayo ayongere okubeera nga atunnyonnyola ku biki munnange byajjanjaba. Kakati Dr. Kizza Besigye tumusaasira nnyo embeera gy'alimu nga luno munnange olutalo lwennyini Winnie Byanyima atunnyonnyola abasajja bano abatalina yadde omutima ogulumirira obulamu bw'omuntu. Eccupa bamutaddeko 2 n'ekitundu tannaba yalina okuyisa omusulo era ne babagamba badokita tukyagira tukyamuteekako eccupa eggwemu
ey'okusatu nti mukomaawo batugambye mukomaawo ago gamala omusibe taba na mazzi gamala. Kakati munnange Winnie Byanyima ayongera okubeera ng'atunyonnyola emboozi ye eno ey'ennaku, atugamba ye kyayinza okwogera nti Dr. Kizza Besigye bwe yatuuka ku kiliniki yamutegeeza nti Dr. Kizza Besigye bw'atuuka ku kiliniki kati Winnie Byanyima ategeezebwa nti abifuna okuva eri ba medical people abajjanjabi abasawo nti Dr. Kizza Besigye teyabadde na mu mbeera esobola kuyimirira bulungi bute ng'ayimiridde straight, era agamba nti yali akankana, era mu kwogerako ne Byanyima yamutegeeza nti yabadde tasobola kutambula nga tebamukwatiridde mu kiseera we yaviiridde mu kkomera okubeera nga bamuleeta okubeera nga ajjanjabibwa. Yabadde atambula naye nga atambula alumizibwa, atambula na buzibu, era nga balina okubeera nga bamukwatirira. Kati ba prison warders 6 be babadde bamuliko nga bamwetoolodde ne ku kitanda wonna, bajula kugamba musawo nti afumite wano, sooka ofumite wano, okitegeere empiso gifumite wano. Kakati era bano bwe bati bamuwerekedde kubeera nga akkirira amadaala mpola mpola second floor, era ne bamuwerekera ye Winnie Byanyima bw'atyo n'atandika okubeera ng'agoberera ne be yabadde nabo paka mu basement. Kati Byanyima agamba nti ab'amakomera ne balabula Byanyima nti bino by'olabye togezaako n'obyogera mu mawulire ggwe, era bw'onoobyogera Besigye tagenda kuddamu kukkirizibwa kubeera ng'afuna obujjanjabi kati nga bw'okirabye wano we tumukkiriza. Kati byogere mu mawulire togenda kuddamu kubeera ng'omulaba. Kakati agamba nti kino baakikola era ye kyamuyisa bubi nnyo, era anenya nnyo abakulira amakomera okubeera nga bayisa bbaawe nga political captive okusinga okumuyisa ng'omusibe. Ono bamuyisanga oba omusibe gwe baakwata gwe bavunaana ebyobufuzi, so singa omusibe omulala yenna kwegamba balagira ddala nti ono political prisoner. Kakati agamba nti ab'amakomera baamugamba nti singa agezaako okwogera ensonga eno nti Besigye bamutute mu clinic, bayinza obutaddamu kumukkiriza ate kuddamu kubeera ng'alaba personal doctor we, bayinza obutaddamu kumukkiriza kulaba personal doctor we. Kati bw'atyo ng'akuumulanga eri gavumenti okubeera nga bakkiriza Dr. Kizza Besigye okubeera ng'afuna proper medical care, n'okubeera nga baddamu okulikonsideringa okubeera nga ate bamuta, baleme kubeera balowooza ku ky'okumuta, babeere nga balowooza ku ky'okumuta, bamukkirize alabe personal doctor ate nga balowooza n'ekyokumuta, era n'alabula nti situation eyinza munnange okuvaako ebizibu eby'amaanyi. Byanyima agamba nti bwe yali ku clinic ayina omukyala gwe yalaba yali ayambadde engoye eza bulijjo ez'aba civilians kati nga yeesibye embu. Omukyala ono kwegamba nga yeesibye akatambala ku mutwe g'akabasiraamu naye nga takatereezeza bulungi, era nga bw'omulaba omwekengera, era yatunuulira ensonga eno ye nga ye ne kimukwatako nnyo nga Byanyima, era nga agamba bw'amala okulaba omukyala ono n'amutunuulira n'amwetegereza ng'alaba omukyala ono atunula atemereza bw'ati ye bw'ala bw'amagaamaga ayambadde engoye eza bulijjo naye ng'ali strange n'engoye kwegamba tezitegeerekeka z'ayambadde, yeefuula omusiraamu yeebikira buviiro ne bwena bukonokiridde tebukutte bulungi. Kati agamba nti omukyala ono n'akatambaleko ku mutwe akataaterera bulungi nnyo kwegamba nga yeefuula omusiraamu, era balina kwebuuzabuliza mu basiraamu naye kati abasiraamu nabo bennyini nnyini
okukulembeze bw'obusiraamu ebyo nabavaako abo. Kakati Byanyima agamba nti omukyalo ono bw'atyo nga agoberera ba prison warders abaali bawerekera Dr. Kizza Besigye bano 6 kati naye yeeyongeddeko wa 7 nga ku mmotoka Besigye gye bagenda okumuteekamu. Byanyima bw'atyo n'ageza kutuukirira omukyalo ono amubuuze, mukyala n'adduka era agamba nti bawarders bwe baadde batwala Dr. Kizza Besigye nti omukyalo ono ng'abagoberera. Bwe baatuuka mu basement n'ageza kutuukirira omukyalo ono. Omukyala bw'alaba nga Winnie Byanyima amutuukirira gw'amanyi obulungi ennyo n'essimu ataddeko kamera bw'ati, omukyala n'ateekako kakokola tondeka nnyuma. Kakati Winnie Byanyima agamba nti omukyalo omugezaako kudduka nti wabaddewo emmotoka eyabadde emulinze era bw'atyo n'ajjako akatambaala ku mutwe mangu nnyo. N'ajjako akatambaala naye Byanyima yabadde amaze okubeera nga mukuba ekifaananyi ne yeesogga emmotoka eyabadde emulinze era yadde yasobodde okubeera ng'akuba ekifaananyi naye yakubye mugongo ng'aggyeeko ekitambaala. Byanyima bw'atyo agamba nti omukyalo ono ate kukuba nga ali kitundu oba y'omu kweyo intelligence ya General Museveni y'ekibogwe nga yabadde asindikiddwa kubeera ng'atunula alabe biki ebigenda mu maaso, ekikulaga nti order from above tuukayo olabe mulabe byonna byetubaga byebakola, essaawa ze tubaga zaamalayo, ecupa tagimazeemu, kituufu twagala nti bamuweeko kitundu ku mazzi bagakekkiriza balumirira eddwaliro kekkiriza amazzi ati mulwadde temumuwa amazzi mangi. Kakati munnange agamba nti bano ba military intelligence people, bantu ba intelligence bambega ba gavumenti, era agamba nti beba vunaanyizibwa ku nsonga y'okukuumira Besigye mu kkomera. Era agamba nti Besigye si musibe ng'abasibe abalala, era bano bamukwatirayo bukwatizi bonga bbulwa bya bufuzi nti ali mu buwambi mukyema bamumanya. Era agamba nti kooti nayo mu kubeera nga ewa ensala zaayo zetutunuulira nga tuzikubamu ebituli, ekyo Byanyima naye akyewuunya era akivumirira. Agamba nti omulundi guno omulamuzi nga aweebwa ebiragiro instructions, ali under instructions okubeera nga byonna byasala biruma Dr. Kizza Besigye oba bimwongera kubeera ng'asibwa, ekyo kyewuunyisa. Agamba nti Byanyima bw'atyo yeebaza ttiimu y'abalooya bonna, Erias Lukwago, Martha Karua, okubeera nti basobodde okubeera nga ba-exposinga baanika gavumenti. Kale munnange Byanyima agamba nti bw'oba onnyonnyola embeera eri mu kkomera, agamba nti abasibe abaliyo balabika bakubisaamu emirundi 4 oba 5 ku abo abaali badde babeera mu makomera. Y'ensonga lwaki okiraba nti families z'abasibe zirina okubeera nga zireeta emmere okuwa abantu baabwe, kubanga ekkomera oba amakomera tegasobola kubeera nga gawa abantu emmere oba okubawa facilities zonna ezeetaagisa. Tebasobola kuba balaakinga adequate facilities, tebazirina. Kakati emirundi 4 kugambye Byanyima gy'atugamba nti bwe kiba nti katugeze ekkomera lirina kubeeramu abasibe 10, kiba kitegeeza ekkomera lirina okubeeramu abasibe 10 lirimu abasibe 40 oba 40 oba 5 be basibe abalimu. Kakati agamba nti family members ne babeera nga bali forced okubeera nga bebalabirira abasibe. Gavumenti erina okubawa emmere ennungi naye babawa. Nejjukira nti abamu ku basibe baatubuulira entulugunya gye babatulugunyaamu, babatwala okulima eyo ne balima ate nga balimira ku miggo nga n'embwa weeziri nga alima takkirizibwa kuyimirira. Kati bayinza okukulimisa olubimbi lwa kilomita nnamba olunaku, lwa kilomita nnamba mwe mukyasaaga. Munnange
embeera bwetyo bweri tetunaba kufuna kwanukulwa kuva eri ab'amakomera. Uganda prisons tebanaba kubeera nga batuddamu naye ng'ebyo byenyima newankubadde bamuganya okubeera nga abyogera bw'atyo bw'atubuulidde embeera bweri ku Dr. Kizza Besigye. Tusinkane mu mboozi zaffe eziddako ku Uganda Talagi nga bulijjo. Mukama Katonda akuume.